empya sembera okutereeza ebyensoma sembera new curriculum tugenda mu Uganda empya osoma omulimu gukulinze 2026 The issue is not to speak an understandable English, but the issue is to change the people's lives. If one has come to change the people's lives, please accept Mwada to represent you in the Parliament of Uganda. Continue respecting him, continue trusting him, continue entrusting him. Agenda abashikire mu Parliament ya Uganda. Ekisooka ali loyo. Awulira bakabaleke kali kenda bagambe nti kasita the moment you outshine your master, you're dead and buried. Onawulira mukama we President Kyagulanyi awulira ekibiina ate nammwe kyemunamugamba kyajja okukola ki era bw'atakikole mugenda kumpulengana musa mu luyimba nze ate byange mmenyeka n'ensi eno zemenyeka n'ensi nga mukuba mukayimba so n'ebigambo ebyo omwana ono mumpeera akaki nja kuba musanyufu nnyo nga nkomyewo ensonga za kasasiro gamba no unity platform twagala okulwanirira enfuga ey'amateeka twagala okulaba nga ssemateeka waffe n'ennyingo ezirimu zonna tuganyulwamu nga bannayuganda twayingira akalulu kano nga tumanyi kakuyigga na kuyiriba kwe kubagamba nti ffenna tukanoonye kale buli obaddemu tukanoonye tukalonde tukakuume bweba wawatamwatamwa tukabanje akabonero mpozi ki ambulera oye anti ambulera efaanana bweti ate pulezidenti yalagira mwandike fulaga waggulu pulezidenti Kyagulanyi n'annonda nga minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wansi w'obukulembeze bwange nga minisita w'ensonga z'amawanga amalala abaayi abasajja tubakunyakunyiza bambasada ababbi bagobeddwa abalyazaamanya buli embase banyigiddwa ate buli wali kakica wonna nfukuzaawo n'okugenzeganya n'ensi yonna babe nga bettanira okumanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe ate mu ggwanga lyaffe era ngenza okujja wano ng'omukago gwa Bulaaya bantegezeza nti bano basindise b'obuzaaba abasukka mu 7 nga bwe tukanoonya bwe tugenda okukalonda bwe tugenda okukakuuma n'okukabanja n'ensi yonna eri naffe twagala ensalawo y'abannayuganda etekebwemu ekitiibwa twagala Uganda nga mulimu obwenkanya ng'enkulaakulana yenkana wonna twagala Uganda nga ensimbi ng'omuntu wa wansi tanyigirizibwa baleme tulugunya owa kiyosiki batulugunya owa bodaboda kyokka nga abasima golodi tebagibwako misolo abasajja bakumpanya basibo ne bannyabo emyaka gyange egyasooka ebiri nga nkolanyiridde of opposition mu Parliament ku komiti ya Kosasi mwalaba nga tunyiga buli mulyake nze ndi musajja mukambwe kuba lyazaamanya nze ndi musajja ate eryantamwa ate sisirika ate sikyukakyuka ate nzikirizigana n'enteesa y'abantu kale munneesige munzize mu Parliament ng'omubaka wammwe byo ngezezzaako okulwana okulaba nga tubanja abantu baffe abafiirwa mu kiteezi basasulwe bonna abamu tebannabasasulwa naye abamu basasulwako bano abafiirwa amayumba nga bayisaawo emergency vehicles naye abasinga ababuutikibwa tebannasasulwa n'abafiirwa abantu baabwe nzija kubabanjiza mulina okusasulwa kubanga Uganda obulyazaamanya obututusibwako bwetaaga obuteeryantama bano abasajja bakukaliramu nga nakayingira mu Parliament bwe bannakiteezi mukimanye emyaka egisaana luno oluguudo lwaffe terubadde na kolansi nze saagenda kubanja nti bazibikire ebinnya nagenda kubanja balukole kolansi era balukole n'emyala bwenzijidde olwaleero sente nazifuna mwaka 2022 nagenda mu Parliament nenkuba emmeeza nga bayisa budget
ne bayisa ssente z'okukola oluguudo okuva Empererwe okudda Ekiteezi paka okuyita mu Kiti paka Buwambo. KCCA erwawo nga yeetooloola ne basooka bateekako kontrakita nga tebasoose kulanga ngendo duya luli wa Igigi luli luddawa naye atirisi ngenza okujja okulwaleero wakati w'okkuba emmeeza atirisi bamaze okufuna kontrakita eno kampani y'Abachina.